Balista Timo kana gena information yo wotwogerere sawa ziko munda ku ntono nnyo oba wiche ejja ngegwako ensonda zange zesigika mu kitongole ekya International Police Interpol tegezeddwako nti fayiro yo ya sanctioningiddwa already ngerinze kuweerezebwa mu ggwanga erya UAE basobole okuba nti bakuzza e Uganda naye nga tebannakuzza oyinza okufuna essimu ey'omuntu omu state agent nga kkubira akutegeeza nti ayagala kwogeramu naawe ku nsonga ezikwatagana ku biki ebyaliwo ku bigambo by'oyogera ku social media mujjukire nti oba naawe jjukira nti abantu bangi bannayuganda bazze bafa nga battibwa mu nfa nga Isma yafuddemu nga gavumenti eremu okunnyonnyola butya baani abasse abantu abo era nakati lipoota zifulumanga era egeza nnyo okuteeka emisango ku bantu abasinga obungi abayisiraamu basajja ne basibira emitala ne basibirwa emabega emitayimbwa nga naye nga n'emisango tebagimanyiiko kino kye tuyita okuba nti bakwata embwa ne bagisuula ku jirikiti kati muganda wange njala kugamba nti gye munaakomekeza oyinza okufuuka ejjirikiti ku musango gw'omugenzi Isma ng'omusambiri gw'omusango bayinza okumalira mu ggwe kanjala kutegeeza nti fayo yo already ya sanctioningiddwa eri ku Interpol naye before waliwo omuntu ayinza okukubira essimu ng'akusendasenda okwogera naawe sinakiri oddeyo e Kampala nga fayiro eri sinagenda Dubai okuzzaayo ng'akusikiriza ogende naye mu kuddayo kyonna ekinaakutuukako ogenda fuuka jirikiti mu musa kubanga nabo bakyabuliddwa ani gwe bassaako omusango guno naye njala kugamba ekigambo kimu statement ze wakola nga omugenzi Isma kakutamaze omujjulula ziba beesinzeeko okukola fayiro gye batadde ku Interpol statement ze wakola kati gano okuwagabwa oba okimanyi nti omutima gwo tewali mu kintu kino nkusaba obere mu kkakkamu topapala bigambo toyogera kyotamanyi yogera ekikulu mu mutima gwo ng'okimanyi nti sali mu kintu kino era weekwase Mukama Katonda towuliriza bigambo by'abantu beera nga bw'olina okubeera ng'omuntu